the Luganda version of the video which I already made in English. Those ones who are wondering what is it about, it's about the chance card of coming to Germany as a skilled worker. Just check on my profile if you need the English version. This one is strictly in Luganda. Munnayuganda aliyo onsainso okulaba webale kumpuliriza webale kundaba badde ngenda kusomesa eno opportunity eyazze mu Germany. Egenda kukola etya, egenda kuba awardinga by points. Ate bw'oyisa points ze baagala ojja kuba oqualifying okujja mu Germany okukola okunoonya omulimu ng'oli mu Germany. Kyanjawulo okunoonya omulimu ng'oli bweru waki wa Germany. Kino kikugasa kitya gwe ayagala ogenda mu US oba UK oba Canada oba English speaking countries. Kitegeeza singa ojja n'okolera eno mu Germany ne wayitawo omwaka gumu oba mwaka gumu n'ekitundu n'ofuna holiday yo, kyangu nnyo okusaba tourist visa aba visitors visa ogenda mu US oba Canada nga tebakaluubiriza kubanga gy'obeera is already a first world country. Kati ekyokubiri ojja kuba ofuna otya kaadi eno obanga ogiqualifyingira. Step number 1 is ogenda kumanya points bazigaba batya. Points betaaga omuntu okubeera ne points mukaaga. Mukaaga, minimum mukaaga, buli alina mukaaga and above a qualifying okufuna that a chance card or opportunity card. Bazigaba batya? Bw'obeera ne degree or diploma. Oyinza okuba olina diploma mu vocational skills ezo bazaagala nnyo oba degree mu ekyo kye wasoma nga kiri ku demand mu Germany oba ofuna 4 points ze zitandikirwako. Kaakati bw'obeera ng'olina experience y'emyaka 3 and above obeera ofuna 3 points. Kati ezo zibeera points 7 already. Kati bw'obeera 35 years of age and below ne bakwongerayo point emu. And let us imagine you're 40, you're 38. Kitegeeza point eri emu togiyina. Kati oyinza okugamba omanyi kyekirala ekinyongeza ku points zange 7 olulimi. Bw'osoma olulimi n'ofuna B1 bakuwa point emu. Bw'olukugukamu n'ofuna B2 n'ofuna points 2 n'oyongera ku 7 ne gufuuka 9. Bw'oba wabeerako mu German for the last 6 months in the last 5 years obeera okkirizibwa okufuna point ki endala emu. Kakati it's about the points. Naye nga buli alina 6 points and above ojja kuba oqualifyinga okufuna that opportunity card. It was approved. We are waiting that they sign it into law.